bwe bwali bwe buti kaali keetalo mu Buganda nga Abaganda beetegekera okufuna ameefuga gaabwe okuva mu bafuzi b'amatwale nga gano gaaliwo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Ekkumi nga ge gaasooka olwo Uganda nnyaffe ey'awamu nayo neefuna ameefuga gaayo agaaliwo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 1962. Okuva olwo Obwakabaka bwa Buganda buzze bujaguza ameefuga gano era ng'olunaku luno lwatuumibwa olwa bulungi bwansi okwetooloola Buganda era ng'olunaku luno lukulemberwa emikolo egy'enjawulo okwetooloola amasaza gonna aga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Beeswayo gwa Nagamba eri bulungi bwansi kwe kutunuulira ennyo ssente oli n'agamba nti bwenkola kino nfunirawa. Olunaku olwaleero ab'eggombolola ya Wakiso mu myuka ekiri mu muluka gw'e Kasengejje nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka ow'omuluka guno Ssessanga Samuel Mituba Mwenda wamu ne kansala era omukubiriza w'olukiiko lw'omuluka nga ye Kisaka Sam basibye batalaga ebitundu eby'enjawulo nga balongoosa ekibuga mu nkola eya bulungi bwansi ng'akamu ku kabonero ak'okujaguza ameefuga ga Buganda. Kyansonga nnyo buli munnayuganda okuva yonna gy'aba avudde okukimanya nti bulungi bwansi yandibadde nga watteeka eri buli muntu okusobola okulongoosa ekitundu kye ne tutalinda gavumenti n'abakozi baayo okulaba nti balongoosa. Balongoosezza emidaala, amaduuka kw'ossa n'okusaawa ebbali w'enguudo okulaba ng'ekitundu kino kirabika bulungi nga babadde bayambibwako abaana b'amasomero. Bano balambuludde ku birungi Obuganda bye butuuseeko okuva lwe twafuna ameefuga nga bayita mu bulungi bwansi omuli okuzimba amasomero, amalwaliro awamu n'ebirala bingi nga bwe birambululwa Mituba Mwenda wa Kasengejje. Abasajja azimbye amasomero ng'ogyeko ekyo Ssaabasajja akubirizza okugaba omusaayi ne tutaasa obulamu bw'abakyala abafa. Ng'ogyeko ekyo Ssaabasajja agassa abantu ng'akomyawo emipiira gy'ebika. Obwakabaka butuyambyeko buzimbye amazzi, enzizi ez'enjawulo, bbowa ez'enjawulo n'amalwaliro. Yeekazibwe Charles nga ye w'ebyenjigiriza mu muluka guno agamba nti kituufu Obuganda okujaguza ameefuga kuba bye butuuseeko bingi nga kati bulabwa ng'ekyokulabirako mu Uganda yonna. Ono ayongedde n'ategeeza nti entambuza y'emirimu mu Buganda ya njawulo nnyo nga kye kisinza okugiyamba n'okusingira ddala mu by'empuliziganya n'obumu nga beeyambisa enkola eya bulungi bwansi. Gavumenti eya wakati ndaba ng'erinamu okusoomoozebwa ku mbeera ya bulungi bwansi kubanga buli kimu bateekamu abantu embeera nti tukyalinze enteekateeka embalirira ya ssente kino kisobole okugenda mu nkola. Kansala Kisaka Samu agamba nti Buganda ku misinde kweddukira mu by'enkulaakulana eri waggulu so nga tekuŋŋaanya misolo ng'asinziddala n'akuutira abantu bonna okujjumbira enkola eya bulungi bwansi. Obwakabaka tebukuŋŋaanya musolo naye bukozesa ebintu bibiri. Bukozesa bulungi bwansi okusigamu abantu omutima ogw'okweyonja n'okwekuuma nga balamu. Ate bukozesa oluwalo okulaba nti abantu badduukirira enkola ya Ssaabasajja Kabaka okubasembereza saaviisi mu bitundu byabwe. Abaana b'amasomero nabo bakozesezza omukisa guno okulaga okunyolwa eri baana bannaabwe abafuna embuto nga tebanneetuuka nga n'abamu bazifuna okuva ku b'eŋŋanda zaabwe ekisaana okulwanyisibwa. Abazadde abasinga kati nga bataata abamu beekwatira abaana kati abalenzi okutufunisa embuto oluusi abazadde obutatuwa byakukozesebwa. Basabye abazadde okuba n'enkolagana ennungi nabo nga beewala obukambwe obuyitiridde kuba emirundi mingi bafuna ebizibu naye ne batya okubabuulira olw'obukambwe. Balina okuba ab'emikwano gye tuli okuba nga tetusobola batya nga ne tuba tugudde mu buzibu nga tusobola batuukirira ne tubabuulira ki ekitukosa. Buli omwana bwe lwamugamba nti taata nnyinayo obuzibu oba maama nga talina n'agamba sina budde bo naye. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero. Twebaza nnyo aba KSTV okutukolamu omulimu guno ogw'obuyonjo. Tugenda sigaza ekifaananyi kino ekirungi